Ow'ebyensimbi ensimbi mpitirivu ezogerwako nti zabiddwa okuva mu Bank of Uganda naye nga ndowooza enkola ya tekinologiya ziba zitambula ziti ne baba zibaka okukakana nga bakyanoonya amayitire gaazo tebamanyi we ziri. Kirekawo ekonomi y'eggwanga bwe kiba nga ekyo kisoboka mu Bank of Uganda. Besigye yakugamba nti mwami Yoweri Museveni yafuula Bank of Uganda wallet ye. Nsawo ye wallet bwagenda nga jeyo zayagala. Lumu nali nyimiza abantu nalaba ne General Nalweyiso nga ali mu kunnumba awo okuva wano we tuli Katongo genda awo wali ofisi ya Museveni awo Okero House. Nalweyiso bamubako billion bazaali 38 bana mu billion. Naye abaana abazibba ekyabaluma nga waga nti bagaya awo babereyo ne baliya sente batulyako ate fe tuzikuuma bwe bajja ekimotoka nekiyingira nekizipakula ne mukwate mu ne musigala ebweru nga mukuuma bo ne bavuga we bafulumya nga mulaba ne baganda ffe tutwaleko ku luno tuzitwale. Era abazibba bakkiriziganya ne mmejo omu yali abakulidde nti bagende wano ku Serena mutuulaawo ngenda kuteekawo field disciplinary committee mbavunane mbasinze omusango mbasindike mukomera emyezi 6 buli omu ogenda ewaka ne milioni 6 nga bakkiriziganyiza byaliko baane esonze mawulira ndi bazibye ku Nalweyiso abaana baga bagayi batu nagamaka abakabe naalebu lumbagende bwe bajja wali police buli omu ngaamu ng'anajja n'ekisawo n'omuwa milioni 10 n'afuluma nga baana ba SFC babakuuma ne baga abaana bajja bakuba amasasi ku mitwe mulundi gumu mune muyinga ne mugabana billioni ziza sente buli omu n'ekisawo n'okuba motoka nga bo baba wabukuumi mwe mulye abantu bamumiikiza ne walwatuuka ne balemererwa nga bo kibanga omuba muli munda mutudde mulya mmere abali ebweru abakuma enjale bali bamaze wiki namba tebalya naye mwe ne mulya abalaba amagumba kufuluma abalaba ki ne bayingiza empuuta ne bayingiza enkoko ne bayingiza ki ne mulya ne mutuuka n'okulemerwa bo bali bweru. Kati bana abaana bola mu Bank of Uganda bamanyi bulungi nti Museveni yagifuula nga wallet ye balaba ekigenda maaso bakibala kirabya ddala bulungi era babayambako n'okuzibba kakati lwako babayambako zibba n'okulimba ne olwokulumba ino nga naffe tutwaleko kati bino bibeera byakwekangabiriza tewaliwo kintu kizibu nga kubba ggwanga ng'ate ogamba abantu abalaba okola nabo mu kubba ne bakuwa n'obukuumi nti munja basiba nga muli babbi. Waliwo incident bbiri waliwo abagamba nti waliwo systems breach nga kirabika systems waliwo hakinze nabba abala bagamba nti yandibanga yabadde inside job bannayuganda kibetaga okutegeera ez'ensonga bbiri bwe banga adde system breach kiina bulabe ki eri eggwanga bwe zibanga zabadde nga inside job era bulabe ki eri eggwanga. Ekisooka technology wali abba sente okuva mu commercial bank okuva mu masimu mayoga kawo twalina omukyala akulira Safaricom e Kenya nga tuli mu semina n'atuzaayo mayoga we twabeereranga ne Radio Uganda ne UTV nga buli omu kuwulira ne tuvaayo ne tudda ku TV zonna olwaleero nga tuli ku BBS batulaba butereevu nagande kadde tukane ku simu omuntu abeera ku simu nga bitoli mukoge kati ali mu bira era bali mukulaba butereevu kati nagande technology oyo agenda akula ababbi beetegekanga gavumenti wezeetegeka ne basoma obwa professor ku system nga gavumenti bwezitwala abakugu buli omu olina kubanga bunaku weteekateeka oku naye ku mulundi guno nesikiza nti babadde awo basobola naye kakati olwokuba ni bano bamanyire okuzibba ate bagenda okunoonyereza kijja kubeera kizibu nnyo okufuna ekituufu kubanga ababbi ba gavumenti ya Museveni n'ababbi bali ba hackers olumu oyinza butamanya ku luno yabadde mubbi ki kubanga omubbi omu yagenda okunoonyereza ku mubbi munne bakola okusala oluvannyuma kakati kyebaagala kibakubuulira watugambye nti bano ababba zino ezasooka bagenda ku Serena ne batuula ng'ekigendererwa nti babakwate temudduka mutuulaawo babakwate naye oluvannyuma bwe tutuuze kooti mwe mbasindike mukomera myezi 6 buli omwezi zo nga gye ziri ewaka era ne bazibba ne bagenda ne bazigabana. Kati ne bino byonna bano abaana bali mu system eno buli wabeera ne system nga ya bubbi buli agibeeramu abeera anoonya naye wagibba n'agifunamu because kati ye system eri mu Uganda buli omu kubba kyasanze abeekwasa obutaba na Governor Bank of Uganda balinamu eggumba yali akola ki Governor Besigye yabagamba nti Governor wa Bank of Uganda ye Museveni
so ba wali bataliwo tayina makulu nze nga ndi mu observe twalinanga office awo Museveni yayimirira kulaale e Bushenyi n'agamba Bank of Uganda nti musasulire basajja balaba amabanja ge zali billion nga binando za round soka zali billion zali 17 mu stand chart oba ne Stanbic Mutebire nga tannafa ye yabeeranga chairman governor yabeera chairman wa Bank of Uganda board ne batuula Mutebire n'agamba over my dead body sija kuziwayo titusobola kutandika kusasulira amabanja g'abantu kinoomu Museveni n'alagira nti ndagidde musasule Mutebire yennyini empapula yazitambulizanga wano kubanga mu Bank of Uganda si governor nti yasayininga yekka yes mubamba director bala abasayininga ezokuwa basajja bala wano governor yagenda kuba director bala abasayininga nagateka ko mukono embere naga tugende wala ne bagende ya ne basayininga ne bagamba banka nti amabanja g'abasajja balaba temudamu mubanja fe tujja okusasula kakati yo yaba governor ndi tukabire nnyo governor nti wabataliwo Museveni yamuwa simu namunga oteka okusasula amabanja g'abasajja balaba nga waliwo board resolution nkyagina egamba nti tugenda kusasula amabanja ga private people niyago mabanja gali gabasajja balaba oba gali ga muntu mulala kati ebyo byekwese mabega waayo kubanga bwe baali bawa basajja balaba billion 165 nti government yamujjako contract y'okuzimba owino y'okutambuza akatale k'owino Kasoloza n'okuzimba o Constitutional Square ne Nakasero bamusasula billion 165 ne bagenda okugoba abantu n'okubavunaana mwalimu Saida Bumba nga mulimu ne Kiduma Kubuya nga bagamba nti mwe mwali mu lukwe ne mutukirizisa omu atonde general minister wa finance obubbi bonna bubaamu ababwetabyemu nga bali munda kati kyobuuze kyabasajja balaba oyinza okulowooza ndi gwe baali basasula yekka naye nga ku biliyoni 165 maybe ayinako 5 15 nga zaabana abalala bweti Uganda bwe bagitambuza unfortunately okuddayo ku kyenatandise nakyo Kongo n'ebyobugagga byayo njavu yes naye wano mu Uganda gold bamubba ayita wano njagala abali mu gavumenti bantwale mu kooti nti gold gwe tufuna mu Uganda si mubbe bajja kunoonya batulage ekirombe kye bajjamu gold gwe tujjamu billion US dollar bagamba tulina mubende ne wala teri naye buno bwebooza buno ng'oli obulabyewa walayo abajja agakuuma awo mubende gali awo barracks number ng'omanyi kitegeeza nga gold omujjamu billion eya dollar sente zibampitirivu walayo ko nti awataddewo barracks ku magolo lye mubende buno bunankani so gogamba tuyisa wano mubbe tumubba Kongo ne tumutundire Uganda omu ayita Tanzania omulala ayita Rwanda kati abakongo abamutuguze eri gye bamubbye nga bakolagana n'ababbi bawano bo bwe bajja wano nga sente zikomyewo ziyita ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde awo ennyonyi bwe zireeta zitwala gold zikomyawo dola ne kiyamba siringi ya Uganda okustabilizinga abakongo bo ne batwalamu ebintu sementi yani bagenda mu Eastern Congo obubbi obuli international bwe buti bwe butambula kakati teweewuunya abakola ekyo nti basobola ogenda mu Bank of Uganda bajjayo sente so obugagga bwa Congo tebufunyeemu abantu basigadde nga baavu Uganda obugagga bwe tulina n'abakugu be tulina tetujja bifunamu mpaka nga tubitadde tubikozesezza kyekireetera ensi endala nga zi Malaysia okunoonya abantu abagezi ne babajja mu byalo ng'eyo ebijaba gye banzaani babasirika ne basoma bamala okusoma n'okuba ne baweereza eggwanga lyabwe nabanyonyolako abantu lumu olwaleero ekitongole nti ow'ebyensimbi ensimbi mpitirivu ezogerwako nti zabiddwa okuva mu Bank of Uganda naye nga ndowooza enkola ya tekinologiya ziba zitambula ziti ne baba zibaka okukakana nga bakyanoonya amayitire gaazo tebamanyi we ziri kirekawo ekonomi y'eggwanga bwe kiba nga ekyo kisoboka mu Bank of Uganda Besigye yakugamba nti mwami Yoweri Museveni yafuula Bank of Uganda wallet ye nsawo ye wallet bwagenda nga gyeyo zayagala lumu nali nyimiza abantu nalaba ne General Nalweyiso ng'ali mu kunnumba awo okuva wano wetuli Katongo genda awo wali ofisi ya Museveni awo Okero House Nalweyiso bamubbako billion bazaali 38 oba 42 billion naye abaana abazibba ekyabaluma nga waga nti bagaayo awo babeereyo ne balya sente batulyako ate ffe tuzikuuma bwe bajja ekimotoka ne kiyingira ne kizipakula ne mukwata emu ne musigala ebweru nga mukuuma
bo ne bavuga we bafulumya nga mulaba ne baganda ffe tutwale ku kulunu tuzitwale era abazibba bakiriziganya ne mmejo omu yali abakulidde nti bagende wano ku Serena mutuulaawo ngenda kuteekawo field disciplinary committee mbavunane mbasinze omusango mbasindike mukomera emyezi 6 buli omu ogenda ewaka ne miliyoni 6 nga bakkiriziganyiza lyaliko baane esonze mawuli andibazibye ku Nalweyiso abaana baga bagayi batu nagamaka abakabe naare bulu mbagende bwe bajja wali police buli omu ngamuga anaja n'ekisawo n'omuwa miliyoni 10 n'afuluma nga baana ba SFC babakuuma ne baga abaana bajja bakuba amasasi ku mitoko mulundi gumu mune muyinga ne mugabana biliyoni ziza sente buli omu n'ekisawo n'okuba motoka nga bo baba wabukumi mwe mulye abantu bamumikiza na watuka ne balemererwa nga bo kibanga mumba muri munda mutudde muri ya mmere abali ebwero abakumi njale bali bamaze wiki namba tebalya nemwe ne muri abalaba magumba kufuluma abalaba ki ne bayingiza emputa ne bayingiza enkoko ne bayingiza ki ne muri ne mutuka no kulemerwa bo bali bweru kati bana abana wala Bank of Uganda bamanyi bulungi ndi Museveni yagifuulanga waletiye balaba ekigenda maaso baba kibala kidebe ddala bulungi era baba yambako n'okuzibba kakati loko baba yambako zibba n'okulimba ne bo n'okulumba ino nga naffe tutwaleko kati bino bibera byakwekangabiriza tewaliwo kintu kizibunga kubba ggwanga ng'ate ogamba abantu abalaba bokola nabo mu kubba ne bakuwa n'obukuumi ndi munjabasibanga muli babbi waliwo incident biri waliwo abagamba nti waliwo systems breach nga kirabika systems waliwo as hacking nabba abala bagamba nti yandibanga yabadde inside job eki bannayuganda kibetaga okutegeera ez'ensonga bbiri bwe banga adde system breach kina bulabe ki eri eggwanga bwe zibanga zabadde nga inside job era bulabe ki eri eggwanga ekisooka technology wali abba sente okuva mu commercial bank okuva mu masimu Myoga kawo twalina omukyala akulira Safaricom e Kenya nga tuli mu semina n'atuzaayo mabega we twabeereranga ne radio Uganda ne UTV nga buli omu kuwulira ne tuvaayo ne tudda ku TV zonna olwaleero nga tuli ku BBS batulaba butereevu nagande kadde tukane ku simu omuntu abeera ku simu nga bitoli mukoge kati ali mu bira era bali mukulaba butereevu kati nagande technology oyo agenda akula ababbi betegekanga government wezetegeka ne basoma obwa professor ku system nga government bezitwala abakugu buli omu ina kubanga bunaku wetekateka oku naye ko mulundi guno nesikiza nti babaddawo basobola naye kakati olwokuba ni bano bamanyire okuzibba ate bagenda okunoonyereza kikijja kubeera kizibu nnyo okufuna ekituufu kubanga ababbi ba government ya Museveni n'ababbi bali ba hackers olumwenza butamanya kuluni yabadde mubbi ki kubanga omubbi omu yagenda okunoonyereza ku mubbi munne bakola okusala oluvanyuma kakati kyebaagala kibakubuulira watugambye nti bano ababba zino ezasooka bagenda ku Serena ne batuula ng'ekigendererwa nti babakwate temudduka mutuulaawo babakwate naye oluvanyuma bwe mwagendereze tutuuze kooti mwe mbasindike mukomera myezi 6 buli omwezi zo nga gyeziri ewaka era ne bazibba ne bagenda ne bazigabana kati ne bino byonna bano abaana bali mu system eno uliwo beera ne system nga yabubbi buli agibeeramu abeera anoonya naye wagibba n'agifunamu because kati system eri mu Uganda buli omu kubba kyasanze abeekwasa obutaba na Governor Bank of Uganda balinamu eggumba ku kino Governor Besigye yabagamba nti Governor wa Bank of Uganda ye Museveni so oba waliwo bataliiwo talina makulu nze nga ndi mu observe twalinanga ofiisi awo Museveni yayimirira kulaale e Bushenyi n'agamba Bank of Uganda nti musasulire basajja balaba amabanja ge zali biliyoni nga binandowooza round kusooka zaali biliyoni zaali 17 mu stand chart oba ne Stanbic Mutebire nga tannafa ye yabeeranga chairman governor yabeera chairman wa Bank of Uganda board ne batuula Mutebire n'agamba over my dead body sijja kuziwaayo titusobola kutandika kusasulya amabanja g'abantu kinoomu Museveni n'alagira nti ndagidde musasule Mutebire yennyini empapula yazitambulizanga wano kubanga mu Bank of Uganda si governor nti yasayininga yekka mubamba director bala abasayininga ez'okuwa abasajja bala wano governor yagendanga kuba director bala abasayininga agateekako mukono embeera naga tugende wala ne bagenda era ne basayininga ne bagamba banka nti amabanja g'abasajja balaba temuddamu mubanja ffe tujja okusasula kakati oyo aba governor nti tukaabire nnyo governor nti waba taliiwo Museveni yamuwa ssimu n'amunga oteeka okusasula amabanja g'abasajja balaba nga waliwo board resolution nkyagiina egamba nti tetugenda kusasula amabanja ga private people
naye ago mu mabanja gaali g'abasajja balaba oba gaali ga muntu mulala? Kati ebyo byekwese mabega waayo, kubanga bwe baali bawa abasajja balaba biliyoni 165 nti gavumenti yamuggyako contract y'okuzimba owino y'okutambula k'owino Kasolooza n'okuzimba awo Constitutional Square ne Nakasero, bamusasula biliyoni 165 ne bagenda okugoba abantu n'okubavunaana. Mwalimu Saida Bumba nga mulimu ne Kiduma Kubuya nga bagamba nti mwe mwali mu lukwe ne mutukirizisa omu atonde gye nomula Minister wa Finance. Obubbi bonna bubaamu ababwetabyemu nga bali munda. Kati kyobuuze ky'abasajja balaba oyinza okulowooza nti gwe baali basasula yekka naye nga ku biliyoni 165 maybe ayinako 5 15 nga z'abaana abalala. Bweti Uganda webagitambuza unfortunately okuddayo ku kyenatandise nakyo Kongo n'ebyobugagga byayo njavu. Yes. Naye wano mu Uganda gold bamubba ayita wano, njagala abali mu gavumenti bantwale mu kooti nti gold gwe tufuna mu Uganda si mubbe. Bajja kunoonya. Batulage ekirombe kye bajjamu gold gwe tujjamu biliyoni US dollar. Bagamba tulina Mubende ne wala. Teri naye buno bwebooza buno ng'oli obulabyewa. Wala abajaga kuuma awo Mubende ne gali awo Barracks namba. Ngomanyi kitegeeza nga gold omujjamu biliyoni eya dola. Sente zibampitirivu. Wala yokonti awataddewo Barracks ku magolo lye Mubende. Buno nankani. So gogamba tuyisa wano mubbe tumubba Kongo ne tumutundire Uganda. Omu ayita Tanzania mulala ayita Rwanda. Kati abakongo abamutuguze eri gye bamubbye nga bakolagana n'ababbi bawano bo we bajja wano nga sente zikomyewo ziyita ku kisaawe ky'ennyonyi ekikaddaawo. Ennyonyi bwe zireeta zitwala gold zikomyawo dola ne kiyamba siringi ya Uganda okustabilizinga. Abakongo bo ne batwalamu ebintu sementi ani bagenda mu Eastern Congo. Obubbi obuli international bwe buti butambula. Kakati teweewuunya abakola ekyo nti basobola ogenda mu Bank of Uganda ne bajjayo sente. So obugagga bwa Congo tebufunyeemu abantu basigadde nga baavu. Uganda obugagga bwe tulina n'abakugu be tulina tetujja bifunamu mpaka nga tubitadde tubikozesezza. Kyekireetera ensi endala nga zi Malaysia okunoonya abantu abagezi ne babajja mu byalo ng'eyo ebijaba gye banzaani babasirika ne basoma bamala okusoma n'okuba ne baweereza eggwanga lyabwe. Nabanyonyolako abantu lumu olwaleero ekitongole